system is trying to build up here. Timu ya Express FC mukwano gw'abangi yemu ku ttiimu ezibadde mu nsiike olwaleero mu mpaka eza Liigi ggwanga ey'oku ntikko eya Uganda Premier League. Eno ebadde ettunka ne Arua Hills ku kisaawe ekya Parida Stadium era Express FC yeguwangudde Ggoolo emu ku bwereere. Ggoolo ya Express FC eteebeddwa Emmanuel Waswa mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri era obuwanguzi buno bugitutte ku bubonero 22 okuva mipiira 14 ng'ate Arua Hills yeesembye ku kimeeza kino ng'erina obubonero 5. Ate omupiira omulala oguzannyiddwa gubadde wakati wa Gaddafi FC ng'ettunka ne Bull FC ekulembedde ekimeeza kya liigi eno ku kisaawe ekya Gaddafi Arena ejjinja. Omupiira guno gugenze okukomekkerezebwa nga bannyinimu aba Gaddafi FC be baguwangudde Ggoolo 2-1. Ate mu liigi y'eggwanga ey'abakyala eya FUFA Women Super League, ttiimu ya Kawempe Muslim erumbye Kampala Queens omwayo n'egikubirayo Ggoolo 2 ku bwereere. Omupiira guno guzannyiddwa ku kisaawe ekya Philip Omondi Stadium e Lugogo era Ggoolo za Kawempe Muslim ziteebeddwa Agnes Nabukenya mu ddakiika eya 25 n'eya 4. Nja kusooka kwebaza Mukama Katonda nti amazima yatusobosezza okuba nga tuwangudde. Tetulina byanjawulo bye tukoze ku bye bakoze, naye ekisooka abaana kwekkiririzaamu ne baba nga basobodde okusamba omupiira omulungi. Ate munnamawulire asaka ag'ebyemizannyo Isaac Mukasa akubirizza abazannyi b'omupiira okukuuma empisa bwe baba baagala okuzannya omuzannyo guno mu ttiimu ez'enjawulo ssaako ne ku ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes. Bino abyogedde mu kuggalawo empaka eza Wekola Cup ez'omwaka guno nga yabadde omugenyi omukulu. Mu mwezi gumu n'ekitundu maaso njagala kukoma wano nga ttiimu baloledde kulimu wa ttiimu eno asambye wano olunaku olwaleero bangoleremu abantu 18 ngenda baleeta ttiimu ya Super League emu ku ttiimu esamba mu top flight wa Premier League e Uganda ejje kataka wano esobole okuba nga esambamu nammwe kati kinabadde oli okubanga osobodde okubangulaga omutindo omulungi. Ttiimu ya Mulajje FC yewangudde empaka zino ng'ekubye Naziwanga FC Ggoolo 3 ku bwereere ku luzannyo olw'akamalirizo. Bwe tweyongerayo abazannyi